butuufu kitwesittaza nnyo era nandisabye bakadde bannange bonna abandabo babampulira eyo ekigambo ekyo TikTok oba TikTok eringa bwogamba oba omugaati gw'edda gwe twalyanga mu butuufu mubeerako bya bugwenyufu byokka. Nandisabye bakadde bannange mwenna mulekeraawo ogwo omukutu mugubalekere ate fuba okulaba ogambe muzzukulu wo nti ogwo omukutu gwoliko omukyamu mu butuufu ate era gwe guvuddeko emberebezi zonna eziri mu bazzukulu baffe. Mukulu w'ekifo wano St. Jude Parish Wakiso tukuzizza olunaku lw'abajjajja n'abakadde olunaku olwaleero olw'ensonga nti twalabye nga abajjajja n'abakadde naddala bajja kwanguyirwa nnyo okuza olunaku lwaleero nga Archdiocese y'e Kampala egenda ddukuza olunaku olwa Sande, naye tukuza olunaku lw'abajjajja n'abakadde okwongera okwebulirira ku bukulu bw'abajjajja n'abakadde mu ekereziya, kubanga ekereziya naddala eyimiriddewo ku musingi ogw'abajjajja n'abakadde. Balina amagezi, batuwabula, bantu balamu, bayamba abazzukulu awo nno n'abaana baabwe. Era omutukuvu kitaffe Papa Francis obaka bwe yatuweereza mwabaddemu ebitinga 5 ng'atukubiriza okwongera okubeera nti tusaba Katonda ne mu bukadde bwaffe aleme kutwabulira. We pray that the Lord may not desert us even in our old age. Awo nno mu mbeera eyo ekirala Papa atukubiriza abajjajja n'abakadde okutambulira wamu n'abazzukulu, kubanga jjajja awabula omuzzukulu, jjajja ayamba omuzzukulu okumanya eddiini, jjajja ayamba omuzzukulu okumanya empisa. Awo nno abavubuka yonna gye muli, bajjajjaffe abakadde yonna gye tuwangaalira tubatwale nga bantu babuvunaanyizibwa nnyo mu ggwanga, mu ekereziya ate ne mu nsi yonna. Olunaku olwaleero nga tukuza olunaku lw'abajjajja n'abakadde, ekitongole ky'Abasamaliya kiri ku mwanjo nnyo, kubanga bajjajja n'abakadde bangi beetaaga obuyambi, bangi tebalina we basula, bangi babagobye mu mayumba gaabwe, bajjajja n'abakadde bangi babajje ku ttaka, bajjajja n'abakadde bangi n'akasimbi kano gavumenti keeweereza tugyebaza ne bangi tekabatuuka. Bajjajja n'abakadde tebalina kasukaali, bajjajja n'abakadde tebalina mmere, bajjajja n'abakadde bangi tebalina ddagala. Awo nno tukubiriza ekitongole ky'Abasamaliya era ne Papa Francis akyogerako, Abasamaliya tutambulire wamu n'abakadde bano ne bajjajja tubayambe. Era Papa Francis atukubiriza bajjajja n'abakadde okwegayirira. Omanyi nti bajjajja n'abakadde bangi bali masabo, bangi bagenda mbikolwa ebyokwerogoza. Bajjajja n'abakadde oli bwazuukuka nga amagumba gakubagana bimuluma agamba waliwo andoga, waliwo aŋŋenderako. Bajjajja n'abakadde bannange tuve mbyokwerogoza. Bajjajja n'abakadde tuteekeko, twambale amaanyi ag'okwegayirira, twegayirire. Bajjajja n'abakadde tubeere kyakulabirako. Bangi bajjajja n'abakadde beeyisa bulungi era bayambye abazzukulu, naye waliyo bajjajja n'abakadde abamu nga balina entondo, omukolako akantu katono nnyo nga togenderedde nakkolimira ne bajjajja abo b'otaalabako. Awo nno bajjajja n'abakadde twagaze abazzukulu bano tuleme bamala mu mitima, tubeere beetuwaze, batuyambe naffe nga tusiima. Bajjajja n'abakadde banange tusiimeko abazzukulu n'abalala abantu bonna bye batukolera. Naye nammwe abazzukulu mulekeredde nnyo bajjajja mmwe abamu bali muli mu kibuga, muve eri embizinya, buzaliwa eri embizinya, toddayoka. Lwaki toddayo n'olabirira jjajjaawo? Lwaki toddayo n'olabirira maamawo? Lwaki bajjajja n'abakadde bali eyo bakuba mimiro, gw'oli eno weeyagala, oli mu mmotoka, oli mu mayumba agatemagana? Awo nno nze nkubiriza bajjajja n'abakadde tubalabirire. Mwe Mukama balina kyabawadde, Mukama abawadde abamu muyina ensimbi, muyina ebyobugagga, naye bakadde bo ne bajjajjaabo yonna gye bali eyo mbyalo oyinza okuba obalekeredde. Awo nno Paapa azingazinga obubaka bw'olwaleero ng'atukubiriza ffenna tutambulire wamu. N'omulamwa gwaffe ogw'essaza gugamba ffe ababatize tutambulire wamu nga twenyigira mu mirimu gy'obutume. Omulimu gw'obutume gwe tulina wano e Wakiso gwe gw'okuzimba ekereziya empya. Tutambulidde tutya awamu, tutegese emisinde nga 3 omwezi ogw'omunaana. Emisinde gigenda kuviira ddala wano kwekereziya nga tudduka emisinde gino mu mutima ogw'okuwagira ekereziya eno ezimbibwa. Ekereziya ezimbibwa eno tugizimba mu phases ez'enjawulo era genda tutwalako biliyoni nga 3 n'okusoba.
naye omutendera guno ogusooka twetaaga miliyoni 4 naye wakiri ettundutundu eddene tuliina awo no twetagayo sente ntonotono okulaba nti omutendera ogwo tuguvaako. Mbayita mwenna yonna gye muli mujjenga ennaku z'omwezi 3 essaawa za ku makya essaawa emu mu kitundu omuddusi omukulu oba agenda otusimbula ye Prime Minister wa Uganda Right Honorable Robina Nabbanja. Awo nno bannange mbayita akajoozi kagula emitwalo 2 gyokka tudduke emisinde naawe atadduke jangu wakiri otambule jangu wagenda kubeerawo abatukozesa dduyiro wano era bannange mujje tuzimbe kubanga bw'ozimba ekereziya bw'ozimba eby'omukama n'omukama azimba ebibyo. Toyina kyozimba oyinza okuba oyina kyozimba mbufumbo bwo ku mirimu gyo mbaana bo misomo gyo n'ebiringa ebyo. Mutukungire abavubuka bangi bonna bajje ate nammwe abakulu n'abakadde. Tubagaliza ekisa kya Katonda, tubagaliza emikisa emirungi, tubagaliza obulamu obulungi, naye ekikulu kya byonna bajjajja n'abakadde tubayambe. Bwe tunaabayamba naffe tugenda kufuna omukisa. Jjajja bw'akkolimira gwe muzzukulu naawe obulamu tebusobola kutambulira. Nammwe bajjajja abeekulimya nammwe lwaki okolimira omuzzukulu? Awo nno tutambulire wamu ffenna nga twagalana. Muzzukulu yamba jjajja, gwe omwana yamba mutabani wo oba muwala wo, ate ffenna tuyambagane tubeere mu ddembe. Mbagaliza kisa kya Katonda era n'obulamu obulungi. Mujje mutuwagire ku mulimu gw'okuzimba ekereziya ya Parish St Jude naddala nga naku z'omwezi 3 mwezi ogw'omunaana lw'omukaaga olujja. Njagaliza Ssaabasajja Kabaka kubanga tuli naddala mu wiiki eno gye tugenda okutandika y'amatikkira. Obadde okimanyi nti Ssaabasajja mwali alamula? Bannange Ssaabasajja ffe nga bannawakiso tukutuusaako obubaka buno okuyozaayoza okutuuka ku matikkira go ag'omwaka guno. Era Ssaabasajja ssebo tuli mabegawo era naffe twewaddeyo okuba nti kyotuduumira okukola tujja kikola. Ssaabasajja ayagala tuve embwavu, Ssaabasajja ayagala twekebeza endwadde, Ssaabasajja ayagala tutambulire wamu nga twekulaakulanya n'eggwanga lyaffe gwe mulama gwe tuliko, n'ekereziya gwe mulama gwe tuliko. Awo nno tukwatagane Obuganda, ekereziya n'eggwanga ate n'ekitongole kino eky'abajjajja n'abakadde. Obuwanguzi bwange naawe. Ssuuna Joseph ow'abakadde era bajjajja ku parish. Obubaka bwe tulina nti abavubuka tulina okubasikiriza n'okubannyonnyola kwegamba tukikola lumu, okubategeeza nti n'abakadde balina kye balina okubakolera ate nabo bakola. Ate era bwoba gye bali ffe gye tuli abakadde nabo gye bagira ki gye bajja. Ate era waliwo n'omuntu omu yagamba nti abavubuka omukadde omulungi era ye muvubuka omulungi. Twali tunyumyamu bwetyo naye nga era okiraba nti ojja kwesanga nti bw'omusanga omuvubuka ng'omukutte mu ngeri yennungi ajja kumanya ekyokukola. Nga kati oluusi amasomero waliwo amasomero agamanyiddwa nti ago naye ate nga okugenda mu masomero ago galina empisa, abayigiriza empisa nolaba nti omwana wo abaana b'essomero ly'egindi lirina empisa, otwaleyo omwana wo era ajja kuvaayo nga wampisa ne mu kkula kwe. Naye ng'ate era bino oluusi bibeerawo waliwo n'abajjajja n'abatayagala baana kubasemberera, wajja tasobola nakumwaniriza, naye singa ne mu maka abali mu maka awo bagezaako okulaba nti bonna bagira ki balamusiganya basemberera abaana mwaka akusemberera ogenda okwekanga akubuulira n'ekimuluma, naye ng'ate singa oba omukambu walidde nnyo takubuulira.